Abavubi ku mwalo guno ogwa Kasekulo balaajanidde abatwala ebyenvuba mu ggwanga okubaddiramu baddemu okuvuba Mukene oluvannyuma lw'okuggalibwawo omwaka oguwedde ku bigambibwa nti Mukene gwe bavuba tatuukanye na mutindo. Okusinziira ku bavubi, abaana baabwe tebakyasoma ng'ensimbi ezibaweerera tebakyazirina kuba tebakyakola olw'okuyimirizibwa okuvuba. Mukene gwe tumanyi tetulina lusuku, tetulina kibanja, simanyi kirala kibatwetaaza. Bandibadde batuyamba buyambi ne bwe bajja kuno ku mwalo obudde obw'ekiro ffe tetuvubisa butaala. Mukene tebamuyimiriza batuggule tutandike okukola. Abavubi ba Mukene balumiriza bannaabwe ab'empuuta okuba emabega w'okuwerebwa nga be babalumiriza okwenyigira mu nvuba enkyamu mwe bavubira obuwuuto obuto. Ow'empuuta agamba nti avuba Mukene ayonoona obutonde bw'ensi ekitali kituufu. Wengege awala n'owa Mukene kakati olw'obujja obwo abantu bafulumya information ez'enjawulo. Batuleka kubanga abantu bangi wano abo abatulwanyisa ab'envuba embi balina Bbungulu, balina Kokota, balina Kamba Maaji naye bo teboogerebwako. Amanyigiriza jagaabula kubanga ebirowoozo biba bingi nti famire tuba tulowooza famire kyenaalya enaalya ki. Abaali beewola ssente batubuulidde nti bo byabaggwako dda. Ffenna twatambula ne tugenda emirimu gyaffe ne gigootaana. Abantu abamu twali twewola ssente mu bbanka ne tudduka bbanka otubanja n'emirimu gyaffe ne bagiwandiikako nga bagitunda. Ssentebe w'omwalo guno Godfrey Bukenya ategeezezza ng'omwalo guno bwe gulina abantu abasoba mu 50,000 ng'ayagala akulira ebyenvuba mu ggwanga Lieutenant Colonel Masetu Kahirwa akomewo ku mwalo abaweeyo omukisa baddemu okukola. Ne twali tusaba nga twagala twongeremuko ku budde era akomewo tumunnyonnyola ebituufu ebyo byalina osinziirako okubaako kyatuwogenderako. Alex Mukasa nga yakulira abavubi mu kibiina kyabwe ekibataba ki Uganda Fishing Industry Rescue Operating Team Wofilot obuzibu butadde ku gavumenti n'ategeeza nga kino bwe kigendereddwamu okwonoona enteekateeka ya gavumenti eya PDM nti kubanga abajettanira abalunzi ba mbizzi n'enkoko ng'ate emmere y'ensolo ezo Mukene. Ate no stopping omuvubi avuba Mukene ate nga Mukene yaliisa enkoko okumusobozesa okumalayo essente okutambuza obulungi projekiti ye eya ssente za PDM. Ate abatunda ebyennyanja e Kalangala batubuulidde bakati ebyennyanja bwe bitakyali bya bbula nga n'ebbeeyi si ya buseere ne beebaza abasirikale abakola ogw'okulwanyisa envuba embi ku nnyanja. Naye ng'ekikulu kya bisale kendeera ku bbeeyi. Funa obutimba obw'okulaaza ne bubeera nga bwo bwakyusaamu. Nuli baakolesanga envuba embi ng'obutimba buno bukola bubi ng'ebyennyanja tebirabika bulungi naye kati waliwo ku njawulo. Lieutenant Lauben Ndifula ayogerera ekitongole ky'amagye ekirwanyisa envuba embi ku lukomo lw'essimu bano abagumiza n'abategeeza ng'ennongoosereza ku bavubi ba Mukene bwe zikyateesebwako nga muno mwe muli ekika ky'obutimba bwe balina okukozesa n'abasaba okubeera abakkakkamu nti kubanga essaawa yonna baakuddamu okukola. Yes, waliwo okunyigirizibwa olunsi mu nkole neya kyota gye babagamba okukozesa naye tubasaba kintu kimu bugumiikiriza mu bwangu ddala era kyekina essuubi minisitule eri mu kukola ku nsonga zaabwe. Omwaka oguwedde minisita avunaanyizibwa ku by'obuvubi Helen Adowa yaweera abavuba Mukene obutaddamu kuvuba nga n'okutuusa kati mpawo kiraga nti bano banaaweebwa akakisa ak'okuddamu okukola. Gertrude Mutyaba agaffeeyo ku Spark TV.